Mbalamusiza nnyo mwenna. Programu yaffe eno oba lesson eyokusatu njagala tulabe enkozesa ya mouse. Mouse yaffe yeeno erina amapeesa asatu nga bwe twagogerako amakulu. Amapeesa epeesa erisooka tulina epeesa ey'oku mukono ogwa kkono ye left button ne peesa ey'oku mukono ogwa ddyo ye right button. Kakati ntubeerako ne peesa ery'omu makkati kano ka wheel ka scroll wheel ako koolaba ka wheel ako katambuza butambuza era tugenda kubeera nga tutandika okukakozesa tulabe. Ogenda kubeera nga otunulako ku gundi eno ku mouse yaffe eno ate nga bw'otunulako ne ku bwenyi olabe biki byekola. Buli bw'onyenya bw'oti mouse nga bw'olaba bwe katambula awo katambula kalaga wa oyagala okukola emikolo. Kakati tugenda kulaba enkwata ya mouse. Erina wano gye bayita rest palm, wano ekibatu wekituula, ekibatu kyo okituuzaawo bw'otyo n'oleeta olugalo olusajja n'olukwasa awo ate n'oleeta zino engalo zo ebbiri ezisigaddewo zino n'ozikwasa awo, zino ebbiri zino ebbiri zino z'okwasa awo then nojja noweebasaawo bulungi. Zino engalo bbiri zino z'olaba zino zo ne zisigala nga ze zigenda okuba nga lulimu lunyiga wano olulala lunyiga wano. Kati ate luno ne lubeera nga lusobola okubeera nga lutambuza wano. Kakati bw'omala okwebasaawo bw'oti katulaga how to use a computer mouse. Kitegeeza nti singa neebasaawo nja kutambuza kantu kange nkalage nti kataddeawo kati njagala kutayipinga wansi nja kujja awo nkateeka awo nyiga left nkanyize ne nkateeka oba nkateeka wano between computer and mouse nja kunyiga line peesa kagendewo. Kati nyiza okuba nga njagala kuselectinga kino kigambo kyonna nkiddugaze nja kateeka awo we katandikira oba wano ekigambo we kitandikira nyige line peesa nga sirita ntambuze awo ndi mu kutambuza. Kitegeeza awo ntadde nselectinze maze okiselectinga. Katoli bwagamba right click era oteeka awo no right clickinga. Right click neekuleetera ebintu ebifaanaganako nga bwe bito. Oba oluusi oyinza okuba nga oyagala kimyusa no left clickinga, oba oyinza okubeera nga oyagala kukibolodinga oba kikola otya oba kihighlightinga n'okola kyonna kyoyagala naye nga onyize right click nekuwa options ez'enjawulo. Kati eyo mouse yaffe bwe tulina okubeera nga tugikozesa. Erina amapeesa asatu. Kakati waliwo kye tuyita scroll wheel eno ey'omu makkati. Kati eno scroll wheel katugeze twagala kutambuza olupapula lwaffe. Bwe ntambuza bwe nti nga ntambuza kitegeeza scroll wheel yekola ki etambuza olupapula lwaffe. Ndowooza olulaba oba oyinza okukozesa wano ku batoni yaffe niko tulabirako ebigambo webikoba byambuka awo nawo osobola okubeera nga onyiga ku left button nga tota n'otambuza era naye esobola okukola nga ka scroll wheel kaffe kano. Ka scroll wheel kaffe kano gwe mulimu gwe kakola era nga bw'olaba nkatambuza wano bigenda byambuka oba ne bikka. Bwetyo bwe tuyinza okubeera nga tusoma ku nkozesa ya mouse yaffe era nga kuno kwe yeebase ezo gye tuyinza okuyita oba mouse pad kwe tugituuziza pad yaffe kwetudde. Kate bwe tubeera nga tulinga ku gye tuyinza okuyita laptop era yesigala bwetyo wano bwe tutambuza bwe tukugundi ku pad yaffe ya laptop n'obeera nga otambuza kasa weeraga nekubeerako epeesa erirala n'onyiga kugamba nga era nga bw'olaba bw'onyiga wano ne ku laptop nayo bwefaanana. Eyo enkozesa yaffe eya mouse. Omusomo ogwokusatu ate tugenda kuba nga tulaba enkola ya bino byonna gye tuyinza okulaba Microsoft Word tugigulawo tutya ate ntulaba ne file nayo tubeera tugigulawo tutya. Mwe bali kwekomera ku Johnson Sengeno nga nze ndi mu bayisa mu ngeri y'okukozesaamu computer. Olwaleero tumaze okulaba enkozesa ya mouse yaffe era n'amapeesa amakulu agagiriko. Eno wayo eno nga gye mugiraba econnectinga direct mu computer.
mouse yaffe era bwe emaze okuconnectingibwa oluusi eraga nnyo akataala ako kolaba akaaka kiba kiraga nti econnectinze bulungi mu kompyuta yaffe. Mubeere bulungi, mweraba.